Alex Waiswa Mufumbiro yakiikiridde President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine emitiana wali ewa Walumbe Ttanda ku mukolo ogw'okuwerekera taata wa munywanyi waffe Teacher Fred Lumbuye era ng'ono Yetise Obubaka Bwa Pulezidenti bwawuwadde abantu ne bakuba enduulu ne bakuba emizira okuwulira ku Obubaka Bwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obwetikiddwa muganda waffe Alex Waiswa Mufumbiro ng'ono yamyuka omwogezi w'ekibiina kya National Platform People Power ngamyuka Joel Senyonyi Lop wa Uganda. Katugende emitiana tufune ebigambo bino ebya mukulu Alex Waiswa Mufumbiro ebimutumiddwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ngabiwa abantu b'emitiana wano fenna wetumanya obulungi baziise taata wa munywanyi waffe Fred Lumbuye Ttanda. Our power, NUP, everywhere. Banaye musobola okwetulira. Wanjagala nga kitalo okunjagala. Wanjagala nange kamwagale yako kenjagala kenyini akasembiye mwebale nnyo mwebaligeddayo. Mukama mulungi ekiseera kyonna bakadde baffe mukatu era ate ndi wa mukisa sitera kusanga bennabugumizibwako nabo mu ttendekero lya UCU abali ku buweereza obwa mmeeza ya Mukama kubanga ne wa Mukama sigendayo nnyo olw'obuvunaanyizibwa ate obwa Mukama. So nsanyuse nnyo bwe nkusanze Bishop, nsanyuse nnyo era okubeera ku mukolo nga tuwerekera wa National Unity Platform ng'ayimusa okumuwerekera Bishop nakyo mukikubireko mu ngalo wadde yawumula Bishop is always a Bishop. Bakadde baffe mwenna ab'eddiini Saabadikoni mwenna bafather church mwebale kuyimba nga nnyonza. Abakungubazi mwenna abambadde kooti ey'okukungubaga, abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform, Deputy the Organizing Secretary Buganda Region, akulira okutraininga Pastor Muwanguzi, Honorable Semugoma, Honorable Swengere Jinja North, Jamal Mukuve, Chairman wa district sebo tukwenyumirizamu nnyo Chairman wa district MPG. Mbadde sifunanga mukisa kusinkana nesebo Bishop kankulobere Chairman oyo bwe baali bakola assessment mu ba local government abasinze okuperforming obulungi sebo wayitidde waggulu nnyo era NUP n'okiwesa ekitiibwa ekyamaanyi. Webale nnyo webalire ddala. Bwe twayogera ne PS yagamba ndoza naawe wala ku government kitwaliramu nti NUP ekoze bulungi nnyo mu local government ng'ate abaana twasindika bavubuka tebabadde mu bugubuze obugubuze bwe buli afe tebonoonye ssente zammwe zamuwa musolo tebabakalize bintu bitaliiyo era asuubira ne meeya wano emitiana temulina musolo gwe musasula gwe mutategeera oguba gye guli era abakimanyi nti tujja kukola ki kugujjawo kubanga twagala okuweereza abantu bonna awatali kusosola mugagga mwavu muisiraamu mukristaayo mukatuliki. So twagala okwebaza aba local government obuweereza obulungi bwe mutuweererezeza. Bannamitiana wano we tuli njagala okubeebaza ekyensuso okutwagala ennyo nga batabani bammwe abakulembedde omumuli ogw'okukyusa eggwanga lino. Mwalonda Honorable Zaake atukoze obulungi obutagambika. Ensonga emulemeseza okubeera wano ali eri mu kiri ekikono kya gavumenti
ekimaze okulabikibwamu kati nti kyekisinga obulyake kyekisinga obukenuzi kivundu nnyo era ffe tuba tusabira baganda baffe bamuwadanku nnyingi ne Honorable Teddy nti tuwangule mangu bawone ekivundu kye batuulamu kubanga osobola okuba n'awantu wobeera naye ng'ate siweegi yatulika kati bamuwada mubasaasire bali mu palamenti esingayo okuba envundu mu nsi yonna naye era tukakasa nti embeera ejja kukyuka bwe buvunaanyizibwa bwe tuyina basebo ne banyaabo sigenda kwogera bigambo bingi pulezidenti abatumidde yandibadde wano mu kuwerekera kitaffe kubanga kitaffe si mu lwanyi bulwanyi naye yazaala n'abalwanyi kizibu okusanga omuzadde Ssebo Bishop abatuzadde ku ntiisatiisa ku butemu mu kusiba ku kujojobya okuliwo mu ggwanga n'ozaala omwana nga ye Lumbuye kati omwami oyo yazaala omwana nga ye Lumbuye ayogera ebikanga naawe ne weebuuza bino abyogedde lwaki abyogedde tunaakomawa nabyo naffe mwemi UPL watuteeka ku minzaani tugatatataawo watutadde nga tutadde wazibu tunaaba tutya naye ye waffe we leave no soldier behind ekyo njakadde nkikoleko statement olwaleero we leave no soldier behind mu lutalo lwe tuliko ekyatugatta ffe ow'ekitiibwa kyo n'abakulembeze ba Ssaabasajja Kabaka abali wano era nsiimye nnyo nti mu kuziika kuno tulinako n'abavudde Bulange mukikubireko mu ngalo ffe tetuleka mujaasi yenna mabega era ne mu luno olutalo lw'okuwerekera azikibwa tuba tulina okukiikirira abantu baffe bonna buli tulina obusobozi kuba tuli famire mu bulungi ne mu bubi ekyatufuula famire si nti twali ba Luganda nze ndi musajja musoga yempindi yeddira mpindi nali simusinkanangako simulabangako abeera na ttaki buli omu alina ekiruubirirwa nti bw'ogenda e Bulaaya biba biwedde muli bulungi buli kimu mujja kuba nakyo simusinkanangako naye ekyagatta omugigi gwaffe ow'ekitiibwa Bishop ekyagatta omugigi gwaffe twatunula mu makanisa ne tubulwa mbapasita ne tujja mu babishopu nga mwe muliko netteeka we bakusanga bakusiba busibi ne tugenda mu baprofesa nga tubadde nabo ne twetoloola Uganda nga tunoonya abayivu abamalayo nga babimanyi bajje batulambe buyambe tugenda tutambule bwetu tutuyambe Uganda kubanga Uganda eri mu buwambe gwatudde nanga yogera ffenna tukimanyi ne tubulwa mu baprofesa tewaali mu bapasita tewaali mu bayivu bano be mwogerako buli kiseera simanyi profesa simanyi biki temwali ne tufuna akatiko ekibiriiti ke twali twekuzizza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi ne twamusaba ne tumugamba ffe tukusaba otukolera ekintu kimu ezo enviiri sooka ozisaleko kyamukaluubiriza n'atukkiririzamu n'azisalako ne tumugamba n'okuyimba ng'ogenda buli wamu obayimbira ssente naye biyinza okufuna obuzibu nako kuyinza okufunamu ebizibu nako nakuwumuza ne tumugamba tuyambe tukulembere okununula Uganda yatusaba kimu abadde bannekiresi mu abasoma ennyo babishop banadiini ab'ebitiibwa ffenna n'atugamba ye engeri gy'ali nti yali mumanyi naye muvumu okutukulembera mu lutabaalo tetumulekanga mabega kubanga baagala kumwaisolatinga. Mapu Media TV bwe yatandika okutambula ensi yasituka Waiswa nasituka Edimoto yasituka n'omusazi wa nviiri naye kati ali kumbya kujja ku Museveni ng'ekitugasa kintu kimu kujakani erinnya libasumbwa mwite lubambe ensi kujakani twajja batawanya naye mu kujjako olubamba ensi mbabuulira tulabye ebintu bingi abayivu batulese mu kkubo betwesiga nti twali tutambudde nabo nga bo baki
bayivu nene tusigala nga tuli bavumu kuba tutambula lwa mulamwa tetutambula lwa nsonga yonna tutambula lwa mulamwa era ekitugatta gwe mulamwa ogw'okulaba ntukolera Uganda eyesimisa Uganda empya Uganda ennungi naffe aboogera tuyinza obutafuna mu Uganda nnungi gye tulwanirira kuba tuli mu lutalo tujja kwetaaga obudde okuteekateeka ne twagala tuwummule nga muzeeyi bwawummudde nga tumanyi nti olutabaalo lwe twatandika twalugusa ekyo kye kituleese olwaleero okukakasa n'okwebaza nti mukadde waffe akoze byonna sooka ove ku baana bazadde ye ng'omuntu azanye paati ye yafujjirira abaana ba National Unity Platform yabasuza yabaliisa yabawa amagezi oyo omuntu bwatyo ne mu bitawo byaffe tubadde tetuyinza butajja kumuwerekera niwe kyandibadde ki kubanga ffe teri kitukoze tetulina maanyi ga muntu tetulina maanyi ga gavumenti tulina maanyi g'abantu era that is what we represent because that is who we are people power. Kati obuvunaanyizibwa obw'okukyusa ensi era njagala mbeere wano nkakase Uganda nti ffe tetwetaaga bayivu tetwetaaga babitiibwa tetwetaaga bati ffe twetaaga bategeera ensonga era tugatta because we were put together by the idea and the idea is simple to remove the dictatorship and live in Uganda. Si lugendo lwangu kubanga olowooza lwa kusaaga Lumbuye taziise kitaawe Siti talina sente za tiketi naye ne bw'aba atuuse wano aba atalina okugenda okuddamu ebibuuzo mbadde manyi muwada n'aba mugumu n'atotola ensonga zonna bwe bakwata Lumbuye nali siri mu ggwanga ne mpulira ebigambo bingi nnyo ekyasinga okuntabula kyali kya minisita yali oba odongo yani waliwo minisita Okello ba minisita nga bwe mbamanyi nabo bennyini oba ye teyejjukira ate nze namujjukira ntya minisita n'abawo emirimu tabajjukira minisita n'agamba nti yali amaze okukakasa n'akakasa ensi nti Lumbuye yamuyina nali soogeranga ku nsonga yona nevayo ne ŋŋamba naye kati bwe liba eggwanga lyaffe nga ne minisita ebigambo by'abadde asobola okwogera mu byonna kyagamba nti yalina omuntu atalina musango nenyambalira Okello ne twambalira Okello ne tugamba gavumenti yawa nekisooka teyalina musango gwe muvunaana yali teyinza na kumuzza wano kuba teyalina busobozi bw'ebyo era ne tukola bwezizingirire ng'omulwanirizi w'eddembe n'abanga olwaleero akyaliyo mulamu naye baali bateekateeka dda akabe kasinge taata yandibadde yamusooka omwana yandibadde yasookayo taata emagombe so ekyo ekitugatta ku muganda waffe kyenjagadde nsetegeere ffe ekyatugatta kujjako oyo yenna bwe tutambula naye emisana n'ekiro ng'ebikolwa bye ebigambo bye bituyambako kujjako nakyemalira yonna gy'oli tetuli kulekerera kubanga tetuli bangi basente tuli bangi b'abantu era abantu abo betuwa ekitiibwa era kyekitiibwa olwaleero kyenjagala obebaza mwenna abasobodde okujja ne mubeerawo mu kwerekera mulwanyi munnaffe mwebale nnyo mwebalire ddala obudde bugenze saagala kusuka wano njagala kubebaza abannayuganda okwesiga National Unity Platform ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu ife abasuga gwe twakazaako eryangobi mwebale nnyo mwebalire ddala timutoole okwo njagala okusaasira family maama namwandu abaana na buli muntu yenna ali very close ne family kitalo nnyo kitalo ddala tetusobola ffe kwogera kintu kyonna kisingako okubasaasira kubanga tumanyi nti omuntu ng'ofiiriddwako owuwo osinga okumanya ekituli ky'oba okoze ki ky'oba ofunye twava eri Mukama Katonda era ffenna gye tukola ki naye g'oddayo ng'ozzeeyo naki newa Katonda mwagala mugende munnyonnyola ekintu ekitono kuba kati Katonda naye abe Uganda alitubuuza kyangu ku Kyagulanyi bwe yajja wali naye tewali naye nti ate wengera toyingira Mukama Katonda abankuumire baagaliza Uganda empya wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tuyanzege edi mutwe genda obuuze ku bishop edi mutwe mulabye tuyanziza nnyo tuyanzege basebo ne banyabo mu kaseera kano tugenda kufuna obubaka tugenda okubagamba era nga bwe tuyita katikkiro w'ekika ky'empindi abyebyo ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro ebimutumiddwa okutwala era okutuusa mu lumbe luno nga tusibula taata wa munywanyi waffe Kajubi Fred Lumbuye webale nnyo tuyanzege Alex Waiswa Mufumbiro ebigambo ebadde binyuvu ebityo kale byebyo mbagala nnyo Omukama Katonda abankumire tujja kuba tuddamu batayi mweraba